Jako akawuwo. Okusaba kuno kukoleddwa kulira ekibiina ky'obwannakyewe takabanira n'okulwanirira abaana abataliko mwasirizi n'abanyigiriziddwa ekya Shared Love Uganda Moses Sebagala babadde nabo bakuza olunaku olw'omwana wa Afrika ku ssomero lya Shared Love Makukuba mu bitundu by'e Nakifuma e Mukono. Sebagala ategeeza nti abazadde basaana bakwataganire wamu n'ebitongole bya gavumenti nga poliisi n'ebyobwannakyewa ebikolwa eby'okutulugunya abaana biryoke bikendeere mu ggwanga. Bw'olaba nga togamba nti omwana ono si wange, kisaayo omwoyo. Neebazizza abadulama abazannyi wano dulama gwe bazannye abazadde abakiraba naye ate lwaki balwawo bandibadde bayogera ne bategeezaako abalala. N'ekyo tubeegayiridde temusirika mujje kyama tubasuubiza tetugenda kwogera mannya gammwe. Ono asiimye kaweefube gwe batadde mu bitundu bino okulwanyisa okufumbiza abaana bato abatannaba kwetuuka okubanga atandise okuvaamu ebibala nga kati omuwendo gw'abaana abafumbirwa nga tebeetuuse mu bitundu by'e Nakifuma gugenda gukendeera. Tunyweze eddembe ly'abaana, abaana balekeraawo naye twebaza Katonda waliwo ekikendeddeko muno. Tuludde okulaba obwana obukyafumbirwa nga buto okujja nga bikolereyo mu nkukutu naye omwana abikola polisi ono n'akwatibwa ne Osi Naggalama ne Osi Nabbaali mukono omanya. Abayizi okuva amasomero ag'enjawulo basoose kuyisa bivvulu oluvannyuma ne bazannya emizannyo ko n'okuyimba ennyimba eziraga okubonaabona n'okuzaamu abaana essuubi ezituuse n'okukwasa abamu ku bazadde ennaku. Harold Kutesa okuva mu ggwanga lya Germany naye ajjukiza abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana naye yamukolagana n'ekitongole kino okulwanira eddembe ly'omuto mu ggwanga lya ttu. As Child Care Uganda, Child Care Uganda, we are still committing ourselves in support Shared Love Uganda in process against children. Olwaleero ebitulugunya abaana still exist in many communities bikyaliwo mu byalo bingi ddala and countries, ne mu nsi bikyaliwo mu nsi yonna ebitulugunya abaana. That is the reason why Shared Love Uganda. Yensonga lwaki Shared Love Uganda yatandika omulimu mu kitundu kino. Yavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ku poliisi y'e Naggalama Beatrice Ayeng asabye abazadde okuba ab'omukwano eri abaana okusobola okumalawo okubakukusa okubabba ssaako n'okubamma omukisa gwabwe ogw'okusoma. Child stealing, domestic violence, obukubagano mu maka and certain acts that violate children's rights, like rights to education, eddembe ly'abaana okuba okusoma, rights to food, abaana okufuna emmere, rights to medical care, among others. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.